Abaganda ba Haji Ali beguddeko ne Hajjati Zuula olutalo akatambi nkalina mu maaso awo ate Fiki Gaza ne Sheila Gashumba akatambi live ngenda kubeera nga nkakuwa maaso awo oberenga okerabirako kwaniriza kujika media kale likinga video subscribinga nawe atanaba tutandise ne muganda wa Haji Ali aina obubaka bwaweereza Hajjati Zuula. Nze ngamba Hajjati nga tonnakola kintu kino bintu bino byonna kuba nze kyenkakasa Hajjati wano awantu we twatuuka oba we tuli naawe wali tosuubirawo bingi bizze bikolebwa ng'obiwangula kubanga wali oyina obusobozi obubiwangula. Naye kino olwaleero we tutuuse wano ffenna tetwalowoozaawo nti tulituukawo ate naawe wennyini kaleeta musango mu kamera tewakirowooza. Hajjati oyonoonye obulamu bwa baawo, oyonoonye obulamu bw'abaana naddala obw'omwana oyo Nisha. Nze ndi muzadde w'abaana bawala, nze abaana abange bawala era oba omanyi bulungi. Naye omwana Nisha wamwonoonera, enkya Nisha agenda kuba mukyala wa muntu, agenda kuba maama w'abaana. Ddala Nisha agenda kulaga atya abaana be nti maama wange ye yali ono mazima ate nga Mungu agenda kukuuma kuwa obulamu. Naye erinnya lino olwaleero erifa olitunuddeko otya, ogenda kubeera otya mu future. Ffe tubala olwaleero ekyaleero naye obulamu bw'abaana baffe tetububala. G'oli wano ogamba mbonoonya justice ya Nisha, naye nze ngamba ate omwana omwonoonedde future ye yonna. So nze kyangenda okugamba Hajjati, abantu abamu oyonoonya obulamu bwaffe, naddala nze am a victim. Haji waba yakuwasa ng'oli single mother, si gwe wekka ali single mother, ensi yonna ensi yafuuka ffenna tuli ba single mothers. Nze ndi single mother era nafumbira omwami wange nga nina abaana 3 be yansanga nabo abakuzizza. Naye okuva ensonga zino bwe zaatandika omwami yanzirukako n'angamba olwaleero mwannyuka ali mu kkomera, Hajjati amusibisizza naye nga kikyatamukoledde. Kitegeeza mwenna abakazi ba single mother temulina makulu. Omusajja yanzirukako n'atambula n'agenda. So nze mulamu watudde wano wandeetako damage y'amaanyi. Wayonoona obufumbo bwange, ondeeseko damage y'amaanyi nazo okumusiba nga talina musango. Yes, nkujjukiza tikumukutu jika media kwokyali likinga video eno nawe atanaba kusubscribinga nkusaba subscribinga ku ssaawa eno yennyini. Oyo gwe muva okulaba muganda wa Haji nno owa ddala muganda wa Haji Ali Mwizera owa ddala ewatali wadde yadde akabuuza. Kakati nno ensonga ze kansubire bwe mutyo muzeewuliriddeko, talina bigambo biwoomu wadde yadde n'akamu eri Hajjati Zuula. Era essira asinze kubeera nga alisimba ku mwana Nisha nti ekyamazima Nisha agenda kulabika atya mu future ye, Nisha kyekigenda okuddako nga bino byonna bimaze okuggwa, nga Haji amaze okuzuulibwa nti ddala talina musango era n'anenya Hajjati Zuula olw'okukwata omwana ono n'amussa mu mawulire, naddala n'okukwata ensonga zino zonna n'azissa mu mawulire nti kigenda ku affectinga omwana Nisha mu ngeri emu oba endala. Nisha ajjukira agenda kukula
atuuke nga alina okubeera nga afumbirwa abeere nga alina okuba nga afuna mwana munne wabula nno kijja mubeerera kizibu kubanga abasajja abasinga bonna bajja kuba bamutya nga bajjukira maama waabwe kye yakola Haji Ali bagambe gwe tetulina gye tukutwala kubanga kye mwakola taata wammwe naffe twakyerabirako tetusobola kubeera nga bwe tutyo twesuula mu bunnya bw'empologoma. So abasinga basaasidde Nisha ku kiki ekiyinza okubeera nga kimutuukako essaawa yonna ng'amaze okukula ng'akaseera ng'alina okunoonya mwana munne abasajja bajja kubeera nga bamwesamba. Oyo gw'ova okulaba ye muganda wa Haji Ali Mwezera nkujjukiza agambye n'okugamba nti obufumbo bwe bwasasika omusajja yamulekawo dda lwa nsonga za Hajati Zule. Ekitegeeza zino ensonga zikosezza abantu bangi nnyo mu ngeri emu oba endala. Ensonga nno zeezo zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu naye nga ffe updates zonna tujja beera nga tuzikutuusaako butereevu wano ku mukutu ogwa Jika Media. Ate bwe tweyongerayo maaso n'amawulire amalala waliwo amawulire aga Fiki Gaza nga kogase ne Sheila Gashumba. Kansoke nkuwe akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Demu ya Nimbo we bannange tobyogera nako bannange demu ya Nimba wao mai mwana wakola follow up nogezako mukubira essimu ola byonna mbikola ninetala nangajangwe no tuchakale biki olumala tugenda patola nga mwana yakulimba atya biki bimwakanyako yanimba bingi kolabo ya Davido kolabo ya ni patolankingi nangamba ntwale obwa ajjacho kusubiza ebintu bino mwana obimanyi choga goli mwana muto wakwatamu sikwatamu mwesanga wagwe ne Sheila Gashumba okutuuka okukanya nti nangamba nkwagadde oli muyimbi mulungi olina talent era nga wa postinga ku mutimbagano Jeff Gaza muyimbi mulungi era mbasuubiza okumuwa kolabo ne patona era mwena mwabeerabira nange nabingamba nga mbeera naye kyambeerako ngangamba nange natuuka ne mujjukisa mwamitinga emirundi ngemeka mingi sibala nga mu planningira kolabo n'ebirala kati otuuka otya okujjamu fuse ebirala ki tobinonooza mwana mayi kati otuuka otya okujjamu fuse n'ogamba kati kino kiganya Nimbi era namanya nti Animbi olaba ayingizaawo embaati nga nze tanamaliriza biri awoshegera embaati yakuluma teyanuma naye era akakolabo akalina osooka awo nemanya nti Demu bya ddala naawe oyingizaawo embaati oshegera anti kati yafunye embaati yinza obba yabadde muwugula wakoma ddi okwogera naye neyo yafuna embaati nayogera naye nagamba ki samugamba lwaki wafunye embaati nga tonamba ebiseera ebisinga omuntu wabanga ayagala kwekutulako akussa mu blacklist wali mukubiddeko essimu naye atabikola ebyo kyemmanyiiko bambi akwata ne kati we mukubira akwata naye kati kolabo tugyesonyire eyo namanya nti kati ng'omuntu omukulu banteeka mu kiti tobeera akawo n'olowooza nti osobola okureplacinga Rickman lwaki ate ati yavaayo kati gwe noddayo nebeera nga mukwasaganya ensonga ezo ate kati kyenjagala okulowoozaako nti oli singo tunavayo tulaga mukyala naye ali singo. Yes, weewaawo nno oyo nno ye mukulu Fiki Gaza kansubire mumwerabiddeko ensonga ze ne Sheila Gashumba nno zikutte wansi ne waggulu. Abasinga nno zino ensonga nno mwazitegeerako dda nnyo. Sheila Gashumba we yavaayo n'agamba nti omwana Fiki Gaza ali talented nnyo era agenda kubeera nga amuwa ku connections. Ekyo mukimanyi bulungi nti Sheila zo connections azirina era yasuubiza nti omwana Fiki Gaza agenda beera nga amuwa ku masannyalaze, agenda beera nga amuwa ku connections ez'abayimbi abanene era mbu oluvannyuma lw'okubeera nga yeeyama ng'asinziira ku mikutu gye egya social media bavaayo ne basisinkana ne Fiki Gaza n'ayongera n'omusuubiza nga basisinkanye nga bw'agenda omuconnectinga n'abayimbi abanene nga Davido nga Pato Ranking babeere nga bakola zikolabo ez'enjawulo. Kakati
mbo byonna bino byeyasuubiza yali tali serious. Fiki Gaza ndooza Katambi mukerabiddeko nga yeeyogerera nti omwana just yali ali mu kutoola ku masannyalaze ga Fiki Gaza nga kwegamba ali mu kweyazika ku masannyalaze ga Fiki Gaza naye nga teyali serious ku nsonga zino ez'okubeera nga amuwa ku connections ez'enjawulo. Era wuyo Fiki Gaza avuddemu mwana tu omwasi ng'agamba Sheila yamusuubiza mpewo bye yamusuubiza teyabituukiriza. Wabula nno n'abakulu omuli Frank Ntambi bavuddeyo ne babaako ne biboogera basabudde no Fiki Gaza bubi nnyo kankuwe akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Kyekyaliwo Sheila yakola ogugwe. Sheila yagende Nigeria Lagos nafuna meeting ne Davido n'amugamba yagala nkwe collaboration muyimbi yani nti Fiki Gaza nkubira yakayimba nakuba ndi musanyu. Davido n'agamba zisanyu sirabangako. Kakati Fiki Gaza abasaali awo nafuna collab endala n'omwana muwala Ava Peace ali eno naye collab zezimuyisaawo alina collab ne Dax Vibes naye Fiki Gaza ne bakola akayimba. Yes, butereevu yonno ye mukulu Frank Ntambi abawadde ensonga lwaki Fiki Gaza kolabo bakyazibumye kansubire mumwewuliriddeko. Manyi bagamba adda mu mboozi takola atya tagibwomya, so sijja kudda mu bigambo bya Fiki Gaza kansubire mubyewuliriddeko butereevu. Kale nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okomentinge ate era osharinge. Twera okutaninga on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba osanga kalango onnawonna toka skippinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like mu abatulabira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulira waka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Twesange mu comment section teeka mwendowoozayo bw'oba olina kyonna kyagala okutuwabulamu ng'omukutu butereevu mu comment section mw'obeera okireka. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.